etteka erirungamya enkolagana ya gavumenti ne banneekolera gyange. Era sabbiiti ewedde Uganda yatuuza olukuŋŋaana olutaba amawanga n'ekigendererwa eky'okusoosowaza enkola eya gavumenti okukwatagana ne banneekolera gyange okukola emirimu egy'enjawulo emanyiddwa ennyo nga Public Private Partnership oba PPP. Ekigendererwa eky'enkola eno kwe kuwawulako gavumenti ku buzito bw'ensimbi zezeesaasaanyiza mu bintu eby'enjawulo, gamba ng'okuzimba enguudo, amalwaliro, amakolero n'ebintu ebirala. Olwo banneekolera gyange ne banoonya engeri gye banaakomyawo ensimbi zino. Enkola eno okusinga yasooka kulabikira mu kutandika okuzimba eddwaliro ery'Erubowa eriri ku mutindo gw'ensi yonna, nga mu kiseera kino liriko vaawo mpitewo oluvannyuma lwa gavumenti okussamu buwumbi 1400 yadde nga n'okutuusa olwaleero linatandika kuzimbibwa olw'okusika omuguwa wakati wa musigansimbi agambibwa okukwasiza ku gavumenti owa Finance ne Local Constructions. Kino oba oliawo kyekyatiyemudde omukuza w'ekikolo eggwanga olukulu n'ababaka ba Paalamenti emitima oluvannyuma lwa gavumenti okwefukulula ku by'okuzimba oluguudo lwa Jinja Express ng'egamba nti egenda kufuna kampuni ez'obwannannyini ziruzimbe oluvannyuma zirusoloozeemu omusolo yadde nga gavumenti yali yeewoladde ebbanja okuva mu African Development Bank okuzimba oluguudo lwe lumu. Is a discussion on the source of funding for this road, and we are prioritizing it to be taken on by public-private partnership. That's the route we are taking. I will take off my gloves. I will take off my gloves. You have the gloves. So you cannot experiment with the East in a PPP. Enguudo nnyingi gavumenti zezeewolerako ensimbi okuzizimba nga n'ezimu tezirina kyannyo kye zaakomezaawo kyokka kikuba enkikwe nti oluguudo oluyikiriza ebyenfuna by'eggwanga gavumenti yagala kulukwasa banneekolera gyange baluzimbe. Ennaku zino okuva Namawojjolo okutuuka emukono okutuuka mu Kampala kitwala ssaawa 3 wakati w'essaawa 3 n'essaawa 4 tubonaabona ku luguudo olwo naye bw'oba kyengera okugenda oludda olwo emmotoka zigenda speed enguudo zaakolebwa mu buyitirivu naye ffe abava mu East tubonaabona olw'oluguudo olwo. Tutwale ebitundu byonna ebya Uganda ng'ebyenkanyi tubadde nga twewola amakubo ag'eggulu, twewola amakubo ag'embarara, twewola amakubo ag'Ebuganda wano ku lwaki ekkubo erya East lyekubo kulye bagamba nti okubagala okufuna private partner azimbe ekkubo batandike buli ayitako ng'abamujjako omusolo. Ramadhan Gobi omutunulizi w'ebyenfuna agamba nti enkola eya gavumenti okolagana ne banneekolera gyange Uganda yagipapira okusinziira ku mbeera y'ebyenfuna bya kuno. Twaziyingiramu mangu nga tetutegedde ekiki kyezitegeeza kubanga engeri gye zikolamu tennaba kulambulukuka bulungi nti zikweka nnyo ebintu negotiations ezo ezibaawo oba okukkiriziganya kubeera nnyo confidential bakukolera bantu batono nnyo abali mu room ng'ate services ze bagenda okolako zakuganyula abantu bonna naye. Ono agamba nti okusinziira kunoonyereza enkola y'okuzimba enguudo n'ebintu byonna ebituusa obuweereza ku bantu erina kuba nga yabwerere okusinga okuzimba enguudo n'ezisolozebwako ensimbi. Nze nsuubira nti kyandibadde nga kigasa nnyo okusinga tunaagamba nti kampuni kejje eruzimbe esoloozenga obusuulu. Enguudo ezo zisolooza obusuulu tezikulaakulanya mawanga. Ffe nga ba-economist batusomesa mu public sector economics nti bw'oba oyagala infrastructure oba oluguudo b'amasannyalaze aganaakulaakulanya eggwanga kozesa tax system. Abantu zimba oluguudo buli omu akkirizibwa okuluyitako as long as asasula omusolo. Okusinziira ku mukugu ono ensonga 3 zokka ze ziyinza okusobozesa enkola eno mu Uganda: transparency, good governance, obutabeerawo corruption ebyo naki, n'ekyokusatu accountability. Ebyo ebintu bisatu okubisanga mu nsi emu si kyangu. Ebintu ebyo weebuuza mu Uganda tulina good accountability, tulina transparency, tulina good governance. Ebyo ebintu ebyetaagisa ebisatu PPPs zikole. Ebintu ebyo tubirina kati osobola kugaba kyotalina. Ono agamba nti enkola eno mu nsi yonna gyegenze etwalibwa esanze obuzibu era nga kiyinza okugiberera enzibu okukola wano mu Uganda. PPPs zino toyinza kubaayo na nsi gy'ogamba nti eno yo zikolere ddala omulimu omulungi bwe guti ne bwe guti. Ekisinze okukola obulungi ze bayita management contracts. Gavumenti n'ebeera nga efunyeeyo company n'egiwa ssente emanaginge public service. Okusinziira ku gavumenti enkola y'okukwatagana ne banneekolera gyange okutuusa obuweereza n'enkulaakulana mu bantu ly'ekkubo lyokka erisigaddeyo okukendeeza ebbanja erinatera otuuka Uganda mu bulago.
Juda Musisi, BBC Terefayina, agesigika.